Kiseera kya kwetereza si kiseera kya kukola bintu birala nga bwe tulowooza. It's a good season. December tujjukira Mukama waffe Yesu okuzaalibwa kwe, naye oyinza okitegeera nti abantu beetegekedde ebintu bingi nga balina amannya era nga babatizibwa era beetegese, bamanyi kereziya ze bagenda okugendamu nga 25, bamanyi Church of Uganda ze bagenda okugendamu sentyaani, bamanyi ekkanisa z'abalokole ze bagenda okugendamu, bamanyi amasinzizo, naye puroguramu gye balina etiisa nti ku makya bagenda kubeera mu masinzizo, naye ate olw'eggulu balina ewala gye bagenda okulaga. Era olunaku olwo Yesu Kristo oyinza okugamba nti yazaalibwa kwonoona nsi. Singa onnyonnyola Yesu Kristo ekyamuzaaza, abantu bagamba kweyisa batya mu lifestyle zaabwe. Tusoose ba bigambo ab'emimwa nga tukijja ku Yusufu ndi Yusufu ono yeekuuma okuswaza gwagenda okuleka, naye ate ne Mariyamu naye yeekuuma nga buli kimu akimanyi, naye n'ateenyigira mu mize okugeza obwenzi. Ate Yusufu yatute ne extra mile mu bye bamubuulidde, ayongeddemu omwoyo w'amagezi. Tebaamugamba nti twala mukazi wo temwegattanga, naye ye bwe yatwala mukazi we, Bayibuli yetuwa lipooti nti teyeegatta naye okutuuka lyamala okuzaala omwana, era n'amutuma erinnya Yesu. Matayo ssuula 1 olunyiriro lwa 25. Yamanya bumanya nti bwe kibanga ekirimu kitukuvu, omwana wa mwoyo mutukuvu, kitegeeza sitekwa kwegatta na mukyalo ono. Katusooke tumalirize kino tukwate ekiddako. Ekisookera ddala engeri gy'osobola okuba nga owangula byonna kwe kumanya gw'ojaguza. Bamumanyi era bamuyimba. Tebamumanyi. Abantu nga bayimba. Okay, mba mumanyi temumutegeera. Njawulo ki wakati w'okumanya n'okutegeera? N'emizimu gimanyi nti oyo mwana wa Katonda. Naye tegimutegeera. Singa gyali gimutegedde gyandimukkiriza naye gyajeema gy'okuva mu ggulu. Kaŋŋambe nti ne Yesu bwe yajja Abafalisaayo baamumanya naye tebaamutegeera kyazze kkola. Kati bwe tulaba Yokaana Omubatiza bwe yalaba Yesu bwe yali ajja gy'ali, Yokaana yategeeza abaaliwo nti oyo yabagamba behold the Lamb of God. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Mu Yokaana, bw'osoma Yokaana 1:29, I think, yes. Ate nze mbadde ndi Yokaana 1:29. Nze mbadde ndi ku Makka essuula 1. Kansooke nsome Yokaana. Yokaana 1:29. The next day John saw Jesus coming toward him, and he said, Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi, so si akapromotinga. Sooka omutegeere yaani. Kuno kwe kutegeeza kwa Yokaana. Abayudaaya abaava mu Yerusaalemi. Yokaana 1:29. Yokaana 1:29. Yokaana 1:29. Olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali, n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Lunaku lwa kwenenya. Yazze kuggyawo bibi, tazze bipromotinga. Obipromotinga in other words agambye kola. Tazze kugamba nti kati genda oyende. Tazaaliddwa oyende, tazaaliddwa obbe, tazaaliddwa otemule, tazaaliddwa we onywe weemaleyo okutuuka nga totegedde, nga tokyategeera. Ensonga lwaki azaaliddwa, azze kumalawo ebibi by'ensi. Nolwekyo abalina ebibi balina kumweyunira. Olwo olunaku lwammwe kubajjukiza lwaki essaawa eyo tazaaliddwa nti lunaku lwennyini ne tujjukira. Anti Abakristaayo tujjukira kyamaanyi nnyo okwenkanankana n'ekyo ekyaliwo ekibaddewo kyennyini, kubanga okujjukira kubazzaayo mu mwoyo guli. Kati ekitujjukiza olwo tubajjukiza ekyaleeta Yesu Kristo
lwaki yazaalibwa yensonga lwaki tulukuza kati olwo lunaku tetukuza just mazaalibwa gwe ffe abalokole kati twamanya okuzaalibwa kwe okubeerawo kwe n'afa n'azuukira kati mu kujjukira ffe tumanyi lwaki yazaalibwa nga tumaze otegeera paka kuzuukira kwe kati abatamumanyi tubategeeza nga 25 Desemba akaliga ka Katonda kajja okumalawo ebyo byennyini bye mulimu. Olyanza okubuuza nti abeera ati omuntu ate nga kaliga kayitibwa kaliga kubanga waliwo obwetaavu obw'ensolo ey'okusalibwa nga n'ensolo eyali ebalibwa nti ntukuvu ebeera ndiga era ensolo eweebwayo nga saddaaka nti otunuliramu lwaki era nga bw'oyogedde nti okwongerezaako endiga mu Bayudaaya mu Bayudaaya kyekisolo Katonda kye yali yalonda ekisaddaakibwa nti ne ba priests ba high priests tosaddaaka mbuzi tasaddaaka mbuzi buli muntu yaleetanga ne basaddaaka okutukuza ebibi byabwe nga bw'onoogamba nti kati kabona kasaddaake on behalf of the people ebibi Katonda abasonyiwe kyovula sacrifices zaalingawo era tukirabanga ne Ibulayimu atwala endiga okusaddaaka Katonda n'agaana endiga Katonda amuwa endiga atwala Isaaka okusaddaaka era bambi Isaaka abuuza naye ddadi byonna bwebiri enkuwa eziri buli kimu weekiri naye ekiweebwayo saddaaka yo yeeriwa awo Mukama waafunira erinnya nti anaagabirira the Lord will provide. Oli mu Genesis 27 ebeera Genesis 27:17 tusoke tukebereyo. Genesis chapter 17 mbadde no siri eyo kansooke ensoma eno gye mbadde ndiko mbadde ndi ku saddaaka mbadde nsoose ku Exodus chapter 12 njagala ntandikire ku lusooka paka ku lwokutaano. Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel, saying, On the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb according to the house of his father, a lamb for a household. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it according to the number of the persons. According to each man's need, you shall make your count for the lamb. Na olwokutaano, your lamb shall be without blemish. Tekuliko kyakunenyezebwa. Kati Katonda saddaaka ey'endiga since mu Hebrew culture yali ndiga kyova olaba ne Yesu alifaringibwako ng'endiga ya Katonda luli abantu be bawangayo endiga okutukuza ebibi byabwe kati laba Katonda ye bwawaayo ate ffe tutukuzibwe this time omuntu si ye yawaayo okutukuzibwa ebibi bye kati endiga ekifaananyi eky'endiga kyekyali kikozesebwa then kati Yokaana ku lwa Mwoyo Mutukuvu ng'alungamizibwa Mwoyo Mutukuvu yayirangirira nti eno y'endiga ya Katonda. So abaaliwo bonna baali bamanyi mu Hebrew culture endiga kyetegeeza mu kujjawo ebibi. Endiga yakozesebwanga nga saddaaka. Kati endiga eyakozesebwa ku bibi byaffe ffenna n'olunaku olwaleero y'endiga eyitibwa Yesu Kristo. Kati endiga this time tulaba Katonda agikolera ku Ibulayimu amuwa ye. Katuddemu okulaba Katonda ng'awa ensi endiga ng'aleeta Kristo. So Yokaana wagambira nti the Lamb of God. Tulaba wano Katonda agamba baweeyo endiga etaliiko bbala, etaliiko blemish. Blemish ebbala lyonna si nnema si nti terina byoyaasi. Kati bwe tutunulira Yesu Kristo nga bwe yasaba abaana be baweeyo endiga etaliiko bbala ate tulaba Katonda akikola okuggyawo ebibi by'ensi. Yesu ajja nga taliiko bbala yadde kyova olaba mu ye temuli nsigo ya musajja. Ensigo y'omusajja eyitibwa man.
ekibi kijja mu nsi nga kiyita musajja. Kati Yesu teyaliimu nsigo ya musajja yekka, Yusufu mukuza. Mbadde nkyanoonya lunyiriri luli kuba lubereberye essula 22. Lubereberye essula 22 onyi lwa 6. Ibulayimu n'atwala enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'azitikka Isaaka omwana we, n'atwala omuliro n'akamba mu ngalo ze, ne bagenda bombi wamu. Isaaka n'agamba Ibulayimu nti kitange, nayogera nti nze nzuuno mwana wange, nayogera nti laba omuliro n'enku biibino, naye kiruwa, naye guluwa omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa olw'omunaana. Ibulayimu n'ayogera nti Katonda aneefunira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa mwana wange. Kale ne bagenda bombi olw'omwenda ne batuuka mu kifo Katonda we yamugamba. Ibulayimu n'azimbira eyo ekyoto, n'atindikira enku, n'asiba Isaaka omwana we, n'amugalamiza ku kyoto ku nku. Ibulayimu n'agolola omukono gwe n'addira akambe okutta omwana we. Olw'e11 naye malayika wa Mukama n'amukoowoola ng'ayima mu ggulu, n'ayogera nti Ibulayimu, Ibulayimu, n'ayogera nti nze nzuuno, n'ayogera nti tossa mukono gwo ku mulenzi, so tomukolako kantu, kubanga kaakano ntegedde ng'otya Katonda, kubanga tonyimye mwana wo, omwana wo omu. Olw'e13 Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba ennyuma we endiga ensajja ng'ekwatiddwa mu kisaka n'amayembe. Genda n'atwala endiga n'agiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa mu kifo ky'omwana we. Tusomye lubereberye essula 22, tuvudde ku lwa 6 ne tukoma ku lw'e13 naye ng'osobola zesomera zonna. Ng'ekitututteyo kwe kukakasa nti omwana gw'endiga Yesu okuyitibwa akaliga ka Katonda si kigambo ekimussa wansi. Era naawe omukkiriza bwe bakugamba nti oli ndiga, bo basobola okukyogera nga boogera mu kujerega, naye endiga kyekisolo Katonda kye yasiima. Kiri miiki nnyo, kiri miiki, kyetowaze kigonvu nnyo, kigoberera oyo akikulembera. Era olwaki bagamba endiga nsiru, endiga si nsiru, endiga nzikakkamu nnyo. Mukwano, ky'oba olaba Abaganda bagamba nti omuntu alina ebizibu bwe yatomerwa endiga. Endiga gy'olabanga ensiru, endiga mu mwaka erwana omundi gumu eyinza ova mu singa terwananga, naye bw'ogisoomoza tekuba miisi, naye bwekukuba oba owedde. Endiga etomera, endiga etomera. Kakati naye endiga nzikakkamu nnyo, naye ate teyeerabira waayo, teyeerabira waka. Kyebaba bagamba nti endiga okukoteka omutwe tekitegeera nti temanyi gyeraga, tekitegeeza nti no temanyi gyeraga. So Yokaana ayogera ku mwana gw'endiga kuba ye yali amanyi end results. Okimuyisa omwana gw'endiga, ekimuyisa endiga ya Katonda, nga yali mu culture eyo mwayogerera, nga endiga yali bagikozesanga for sacrifice, saddaaka. Kati alaba saddaaka ya Katonda ezza okuggyawo ebibi. Ku luno teriiko bulema. Era nga bwe agibasaba Katonda ng'abagambye ennyama baali bagenda girya, naye yabagamba omusaayi abaana be. In fact lwetandika simbo bulabagamba ku Passover. Olwo omusaayi yabagamba omusaayi bagusiige ku nju zaabwe agenda kuyita. Bw'anaayita akabonero ke kagenda okulaga nti abo babe tuzzeeyo Emisiri. Kati ng'ataasa abaana be mu plugs ennyingi ze yakola. Ng'abagambye nti akagenda kuba akabonero ku nnyumba zammwe akalaga we muli. So bw'ayita kye kimulaga nti abo bange. N'Abamisiri abaasiiga
malayika w'okufa talina kyeyakola mu nnyumba zaabwe. Mu biseera ebyo baasiga omusaayi ku mayumba gaabwe. Mukama bwe yayita ng'amanyi abo babe, era temuli mwana yafa, temwalimu firstborn yafa. Olunaku olwaleero saddaaka y'endiga eya Kristo, buli alina akabonero ka Kristo, era Mukama agenda kudda okusaanyaawo ensi eno. Naye abalina maaki ye akabonero ka Kristo ke kaliwa. Togenda kwesiga ku kyenyi. Tuzani makula bwe tugendedde mu kuwummulamu ng'ogamba nti Kristo akomawo okukima abo abalina akabonero ka Kristo. Kati mu mulembe gwaffe guno abantu beekubye n'ettatu omusaalaba n'agukuba mu kyenyi, abalala bagukubye ku mikono, abalala bagukubye mu kifuba, abalala bagukubye buli wantu wonna. Kati ng'omusaalaba si gwe guli ogw'okumookinga, si musaalaba gwakuvoola. Ono awulira ayagala nnyo Yesu, kyava yeekuba omusaalaba ono ne woolabako kattatu n'akateekaawo. Abalala bagwambadde bagubagisiza ne bagwambala, abalala bagwambadde nga guliko n'akuuma akalinga omuntu akomereddwa kuli. Bwe bubonero Yesu bw'agenda okubanga alaba nagati oyo wange aliko akasalaba, oyo wange aliko akasalaba. Abalala babaziise naye okwawula nti bano si basiraamu ne bateekako omusalaba Yesu tabula. Ngayita. Eyo tugenzeyo bw'osoma Exodus chapter 12 twasomye kuva ku lunyiriro olusooka, sosoma kuva ku lunyiriro olusooka naye nze ngenda ku lunyiriro olw'okumi okuva 12 agamba, for I will pass through the land of Egypt on that night and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all the gods of Egypt I'll execute judgment. I am the Lord. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I'll pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I struck all the land of Egypt. Okuva essula 12 ntandikire ku lwa 12 okome ku lwa kumeka? 13. Okay. Kubanga ndiyita mu nsi ey'Emisiri, mu kiro kiri ndikuba ababereberye bonna mu nsi ey'Emisiri, omuntu era n'ensolo. Era bakatonda bonna ab'Emisiri ndisala omusango, era ku bakatonda bonna ab'Emisiri ndisala omusango. Nze Mukama. Awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu. Nange ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'Emisiri. Tulaba bw'osoma mu ndagaano empya. Wano ekijjeyo nti akabonero. Yes. Katonda Yesu atugamba bw'anaaba ajja, agenda kujja, the coming of the Son of Man. Ajja kujja, teri alimanya. Teri agenda kutegeera. Era yatugamba teri amanyi budde, teri amanyi ssaawa. Bw'osoma ndowooza omuntu asobola okusoma Matayo 24 yonna bw'ogisoma. Kubanga Katonda ayogera engeri gy'agenda okujja, obubonero obugenda okubaawo, no one knows the day or the hour Omukama lwagenda okugiramu, naye ayogera ku muddu oyo ow'amazima, the faithful servant. Yesu Kristo bw'okeera n'omukkiriza n'ogamba agenda afuuse mulokozi we era mukamaawo, tulina omulimu gw'omugoberera. Now okukomawo kwe agenda kujja, agenda kima ekkanisa etaliiko ki? Bbala wadde olufunyiro. Now bw'ayogera ebbala wadde olufunyiro ke kabonero ke. Toliiko bbala yadde lufunyiro. Ebbala lyayogerako ye sin, the stain. Sin gy'ateeka ku bulamu bwo nti ekibi kyekikwawula ku balala. So ebbala eryo kyekibi. Ekkanisa etaliiko bbala ye muntu atalina kibi, ke kabonero akabo kalabalabirako bagenda ero kima. So si kizimbe. Si kizimbe, si musaalaba. Musaalaba osobola okugwambala ng'omookinga, osobola okukola buli kimu kyonna, osobola okikola. Osobola n'okwambala ebyero, tekitegeeza nti oli malayika. Osobola okweyita buli kimu. Abaana bagenda kuzannya emizannyo ku Christmas mu kkanisa ne mu kereziya ne mu bifo ebisinga obungi nga bambadde ebiwawaatiro by'abamalayika. Naye si bamalayika. Si bamalayika. Era naawe okimanyi nti akaana ko limukagulira engoye kolo kazanye paati ya malayika. So akabonero ka butabaako bbala.
oyina okwewala kye bayita stain. amabala ye sin eno yebbala lyekutekako. bw'oba okimanyi nti eyo stain ogirina, toli omu ku bagenda kima, oli omu ku bagenda osaanyaawo. ako ke kakwawula ku babe. kati luli beggalira mu nju okuwona okuzikirira. enjawulo eri ku luno bagenda kugibwawo bugibwa alyoka azikirize. kati olina okuba nga okweggalira ako kwe kuba nga oli sure nti mubaakima agamba agenda kukomawo kukima. ekkanisa takomawo kulokola takomawo kulokola yenjawulo. olokoka kati omulokozi twamuweebwa waali akomawo kukima. bw'akima ssaawa yakulamula. wanzikiriza n'ongoberera n'okola bye ŋŋamba nti ye abo babe. ke kabonero akagenda omulaga ababe n'abatali babe. kati nga bwe yayita malayika ababe si kwekuba ttatu si kwambala misaalaba minene si kukola kutya ababe. Bebulaniya 11:28 lujjayo bali kye baakola kubanga Bebulaniya 11:28 yogera ku kukkiriza kwokka. kati 2:28 lugamba nti olw'okukkiriza yakola okuyitako n'okumaasira omusaayi eyazikiriza ababereberye baleme eyazikiriza ababereberye aleme okubakomako olw'okukkiriza yakola. So it is by faith. Your faith is the point of contact, is the sign. okukkiriza ko wakkiriza naye n'otata kukkirizako n'osigala ng'onywezezza okukkiriza n'akusanga ng'okyali mu kukkiriza okwo. Mukama waffe Yesu era akyogera mu kitabo kya Luka 18:8